Zerujja omulungi atulaba nkubuzaako ate era n'ekwebaza okubanga ogoberera programu zaffe ez'enjawulo. Ku mulundi guno njagala okusooka okwebaza n'okwebaliza ddala abantu bannaffe ab'emitima emirungi abajja nga mutudduukirira ku programu ezifaananako weziti. Buli muntu gwe tubaleetera n'ogamba nti otutta obudde n'olaba emboozi ye, then ekisukka ku ekyo n'obeera ng'ate osobola n'okuwaata kyonna ky'oyina ekitono n'obeera ng'ate oyongereza ku munno oyo abeera tayina, ate era n'olaba nti ate tugezaako kuba nga tukyusa obulamu bw'abantu mpola. Mu mbeera weeti tetunoonya nnyo bugagga nti wenzije wa jjajja ng'ono ne ŋŋamba nti ngenda kumunoonyeza bugagga kwegamba kumusitula ofuuke mugagga. Kyentunuulira kibeera kukyusa mu bulamu bwo ne mbujja awo obadde olaajanira ate netutukako mu bulamu nga weendaba olwaliro nti nkusanze oli musanyufu. Jjajja ogamba otya? Yendi taata. Oli otya ssebo? Jendi. Mujebale basebo. Ikale nawe jiba. Nange barakallahu fiiku. Ne mwebale nnyo mwebalire ddala ba taata. Bane munzijizizaamu amaanyi. Sikyafudde. Naye nange ndi musanyufu okusanga ne simanyi. Nnyo kubanga mpulidde essanyu nga musawa ng'ambe mbunno mujja. Ne ngamba bannange alhamdulillah Allah bandeetere bulungi. Amina bannange basebo tweyanziza bannange mbatwebalize bonna ababwe tweyanzeege bwe bajje tebajjanga batwe tebakaddiwanga mukono gwa ddyo bakaddiwo ogwa kkono. Tuli powered by Sozo Properties. Sozo Properties bagula ebintu ebikozeeko eby'omu nnyumba, restaurants, gym, saloon, properties ng'amayumba n'amataka saako n'emmotoka nga bikyali mu mbeera nnungi. Basanga bakireka Kamuli Road n'ennamba z'essimu nga woozaba ku Facebook Sozo Properties obeera bafunye bulungi nnyo. Omukyala Mariam Massa, mukyala muyimbi, mukyala muzadde aliwo nnyo ku lw'abaana azayamba abaana mu nteekateeka ez'enjawulo. Munoonyeko ku Facebook page ye Mariam Music, YouTube Mariam for Children, ate era ebintu bire nga bikutambula bulungi nnyo. Mbanjulira abaziwa and Sons. Ziwa and Sons ba suppliers b'ebikozesebwa mu kisenge okuli blankets, pillow, bed cover, amasuuka, towel, mosquito nets ez'omulembe, closets, omugende engoye, ironing boards, n'ebigwa mu kkowa eryo. So gwe essomero, ddwaliro, NGO, hotel osobola okubeera nga obanoonyaako ku Mukwana Arcade oba basobola okubeera nga bakudelivalingira ekyo ky'oyagala mu budde bwennyini ate okulaba nga otambula bulungi n'omulembe. Ennamba z'essimu nga woozirabawo saako ku social media platforms zaabwe ez'enjawulo Ziwa and Sons ku lw'ebikozesebwa mu kisenge eby'omulembe. So badde nga tulaba atagoberera mbozi yaffe mu kusookera ddala jjajja gwendi naye twajja ne tumunoonyaako oluvannyuma lw'okulaajana, oluvannyuma lw'okutunoonya ku ssimu zaffe nga tutegeeza nti munnange bazzukulu baayina abazadde baabula. Abazzukulu n'asigala nabo mu mbeera nti buli yagendanga okukola ku maama ne taata w'abaana bano yasigalangayo yabulirangayo so jjajja n'atandika okuba nga yiyo obulamu ne muzira kiseera yamukwatirako omukyalo oyo omusawo gwayogeddeko okulaba nti ate bajja batambuza obulamu mpola. So mulundi guli Bishop Arnold Muwonge yasobola okubeera nga atudduukirira n'ebintu bye mwalaba yatuwa ku byokulya. Wenjogerera ku byokulya mpozi twali twasigazizaawo ki? Sukari abadde akyali? Sukari tubadde tusigazizaawo akantu kubanga kati twamweddeko ennaku nga 3. Okay, so sukari twasigazaawo kilo 5 naye twongeddeko omulala n'akawunga wasigaddewo ka paketi naye nga era tukalidde ennaku zino. Okay, so kilo 10 era twongeddeko akawunga akalala ku ziri Bishop Arnold Muwongeze yatuwa ne ku sukari kilo 5 ezibadde zikyasigaddewo tusobodde okubeera nga twongerako kilo endala 5 eza sukari mu mbeera efaananako bwetyo. So njagala okubeera nga neebaza omukyala Olivia sinzira UK, so nkwebaza olw'omutima omugabi. Omukyala ono Olivia yatukwatirako ku omukyala Mukibi Jane nga ye mujja mutugoberera gwe twali tutandikiddewo edduuka side eri. So ne mu mbeera weeti yagambye nti ne jjajja wange naye mbere nga mumutwalira ku byokulya agiraali. Neeyanzeege taata. Muwalawo Olivia. Neebalize omuwala wange oyo bannange simanyi na kumanya Mungu amumpeera obulamu. Asobole okubeerawo ku nsi nga yeeyagala naye. Neebalize nnyo nti yeebale nnyo yeebalire ddala wajje tajjangaawo. So omukyala Olivia gwe twogerako ono bannaye atulaba aze atukwateko nga bemategeeza mu mbozi zaffe ez'enjawulo ze tuzze tutambuza mu mbeera y'okukyusa obulamu bw'abantu. So n'olunaku olwaleero kwe kututikka ettu lino mu tuli atutisse okusookera ddala emabegako ne Easter okugiyitamu obulungi obubaka bwe mwafuna ku ssimu. Neeyanziza ebintu ebyo bannaye twawoomerwa twasanyuka ne tujaguza bannange temujjangawo. Amiina.
neyanziza bannange bassebo neyanzeege. So n'ekya sukali n'okuwulira nti olina sukali anakyo kize kimukwatako mpolampola era buyambi obwe tujja oluusi mu ssente enkalu nti jjajja akolawo oti sukali oyo kati mujjanjabisa naye nga ono bamunzijjako kati ne bampa omuddugavu bamukolamu sukali ggulu kati gwe bampa gwe nnywa. Oyo omuddugavu omugjawo wa sukali oyo musawo agenda n'amunguliza eyo mu katale mugundi mu supermarket n'amuleeta. Kale tujja kwongera naawe okufuna owuwo. Kati akanaaka kano bwe kati kaba ka siringisi mutwalo babyongeza bongeza bagenda batwongeza buli lwogendayo bakugamba birala bwogendayo bagamba. Kale so ono giwa abazzukulu n'omukyalo oli abakwatirako kati gwe tutunuulidde okulanga naye tujja kufuna sukali neyanziza taata era niwonywa akatali mu sukali era nywa kati atali naye kati nagulayo wano waliwa wano gwenywa. Okay, nga jjajja watuleetera ku sukali w'ekika kyanywa anyongera nze okwebaza omukyala Olivia n'Abannayuganda abalala omanyi tuyambagana mu bintu bingi nnyo ebyenjawulo naye nga ku mulundi guno omukyala Olivia abambi ekyokuba nti jjajja ono alina sukali ate ali mu mbeera y'okulaba nti abeezaawo abazzukulu mu mbeera nti abazadde baali bakyabuze paka kati banaye tukyeyongera okukowoola abazadde abazaala abaana bano mu bifaananyi nga tugenda okubibalagawo mpolampola nti banaye mujje mudduukirire abaana bammwe ate mutikka jjajja mugugu jjajja yakola ogugwe n'abakuza n'abazaala n'abateekawo so nammwe mukole ogwammwe mujje mukuza abaana. Jjajja atulaga ku sukali gwanywa yono taata bamujja mu supermarket bamuyita kansomekoko ebigambo byasiimuuka biri okwo tunoonyeze ku bigambo tusobole omusomako tumanye ekika kya sukali gwonywa tumanya tuyinza oyitireyo ne twetikkayokko. Sukali ono jjajja gwanywa bamuyita pure grown brown organic brown sugar tastefully delicious ndowooza erinnya lye lino tone teriba gundi organic brown sugar lye libeera erinnya ettuufu erya sukali ekika kya sukali kye kino jjajja gwanywa naye tujja munoonyako jjajja tukwongereyo kozikiro kuba eno ndabye eriko kiremu kubanga kati ono yagenza okugula ndoozi ono bw'ati tiyamusanzeeyo kubanga ono alimu ebigundi ebikyamu yasirira mulimu ebisiiriiza naye waliwo aliko akanaakapapula ayagwawo bakasuula abaana. Kale tujja gezaako okunoonya atali mu bisiriiza mulimu ebisiiriza obiraba bino oyo abeera mwezo mulimu ebinaaka bingi ate ng'okola mu buloddo naye ndowooza nono naye kiba kika kya sukali bino tebiina buzibu kuba bamukola mu buluddo kati bano bo just company erekamu amakerenda ageekutte naye tujja kunoonya agateekutte kuba noono omulaba mulimu obutonotono kati ono bamwongera omusa bamussa nnyo ono ate ono ne bamugira nnyo tebamukuba nnyo naye nga ndowooza yenna wa buluddo yenna gwe tunaafuna ekirungi nti nawe katutegedde olinayo ekika kya sukali gw'olina okukozesa ono waabazzukulu n'omukyalo olinga we bakwasaganya mpola mpola nga tukyayogera ku nsonga ya sukali eno olwaleero luli nakuleka ogonzeemu ate kati buli wenkuba essimu oli musanyufu kati yakendeera yakendeeramu kozi buno bwaka kyabukuwa mu buli bbanga ki buliwa buno obugundi bwakuwaako kati omusawo bwe buli awo bwagundi bwarawundi bwe buti bweru naye nga nabo kituuka ekiseera bagenda bukujjako kati bwebwo bwekyamira kati nja kufuna era okadde nsinkanine ku musawo mu maaso awo tujja kwogeramu naye tukyawuliziganya bya ssimu ku nsonga z'omusawo ne okubujjanjabiibwo mpolampola njagala okukwanjulira era ekirabo omwana muwalawo Olivia kwekaka nkiyita ekirabo kubanga buno bulamu buno bulamu kiba kirabo kya bulamu batuwadde akapima sukali batuwadde akapima sukali mu mbeera nti tekyali kuddayo kukola ki kugenda nga musawo akapima sukali bakatuwadde kyalo Olivia oyo so okateekako
munteerawo bannange awangaale nga musolo bannange neeyanzeege bannange nga munzije wala tweyanzeege bannange bassebo mwebale nnyo mwebalire ddala. Sukali ogambye badde omupimako obuliddi gwe? Mbadde kale ennaku zino ndudde. Kati olw'essente nti oliwo obeera ogenda okupima? Mpasse okutwalayo ssente. Ate nga bakupima bakola batya? Agira wano bw'ati bw'ati n'afumita bw'ati kati n'ajjawo n'ateeka ku kantu n'agira n'akebera. Kandi aba akantu koyogeddeko banako tukayina kubanga kafaanana katya akantu ako nga buno akali kuno kongulu sabu bw'ati n'ateekako basonseka mukana. So kati sawa tugenda kuba nga twepimira sukali owaffe kupima essebo. Kati ku mulundi guno ng'olina akapimo oyagala bakupimeko obuliddi? Kale buli luvannyuma lwa wiiki nga 2. Oyagala okwepimako? Lwaki si buli kanaku? Buli kanaku aya kanuma kantu kali kazibu kagira kabalagala era buli lwagi kanteekako bwenti mpulira ng'omutima guganneekanga bwenti kaluma akantu ako naye oguma ate oba onookola ki nti wali kyojja kukola munnaye osazeyo zisigale wiiki 2 kasita okayina kasita weekali naye nange nsaba kati ebere wiiki kale wiiki bakupimeko tumanye sukali wo waayimiridde olw'ensonga nti otya akayiso. Akayiso bannange naye nja kuguma insha Allah nja kuguma ogume bakupimeko olw'ensonga nti kati tulina ebipima. Amiina bannange neeyanzeege bannange munziruukiridde nno neeyanziza nnyo alhamdulillahi rabbil alamiina. Zasinyabwa Olivia neeyanzeege muwala wange bannange kyonkoledde Mungu yasinga okukimanya yajja okunsasulira kubanga nze sina kyenja kusasula. Mukama Katonda ng'ate nkabulowooze nkajjewa ku ssente zesiraba zesirina naye omwana wange oyo bannange muneebalize nnyo yeebalire ddala kyankoledde. Allah yasinga okukiraba kubanga nze siina kyengenda kumukukolera. Mukama Katonda yaba amusasula munsasulire ebirungi byereere amugaziyiriza amuwe. Kale so mu mbeera wetyo Jajja yamaze okubeera ng'afuna akuuma oba era kabakuuma akapima sukali sirina lulimi lulala lwennyinza kubanga nkateekamu naye nga ko tumaze okubeera nga tukafuna saawo wennyini nkutegeeza nti gwe akyalina obusobozi obulaba nti tuyamba ku Jajja kubanga tuli mu maaso awo tutunulidde okulaba nga ate oba maybe tubongeramu amaanyi kuba ntegeddeko nti omukyala amuyambako wano akola engatto. So mu mbeera wetyo tuyinza okumwongeramuko kasente okulaba nti ate bongera okutambuza obulamu kubanga nabategeeza nti programu zino nga tuzikola tutunulira kukyusa mu bulamu bw'abantu bano tetutunulidde kulaba nti tubaleka mu bbanga kuba bino ebyokulya biraba biggwawo mu kaseera naye tutunulidde tutya okulaba nti obulamu bwabwe busigala bugenda mu maaso ne we tutali nga bo basigala bakyasobola okubeera nga batambuza obulamu bwabwe. So mu mbeera wetyo tutunulidde okulaba nga ate tuyamba ku mbeera eyo okulaba nti bakola obugatto. Kinsanyusiza ngenda kubanga mbalaga ku bugatto obw'enjawulo bwe bakola. Nsaba omutompereze ku bugatto ali mpolampola ate tubeere nga tubulaga abantu nti bakola obugatto bwabwe. So omuntu ali eyo tusobola okuba nga tubongeramuko kasente mu ngatto ezo bwe babeera bazitambuza kwegamba omuntu nabeera nga ate asobola okuba nga kwegamba kyanjawulo nnyo tekitera kusangika abantu tugenda okugamba nti tubayambako ng'oluusi omuntu mwerere talina wadde n'ekimu kyasobola kubanga akola naye kati ekyenjawulo kye tusanze wa Jajja wano nti omukyala amuyambako basobola okuba nga bakola obugatto obufaananako bwe buti. Bugatto bwanjawulo buno bw'abawala buno bw'abalenzi boolaba wano sayizi zonna bazikola. So okubukola kikulu nnyo tusobola okuba nga tubakwatirako ne bakola engatto zino then ate ne babeera nga basobola tisofunayo 1,200 olunaku 10,000 ne tusobola ate okubeera nga babeezaawo family n'etambula. So ye embeera nsaba twongere okubeera nga tuyamba Jajja waffe at least tumanyi kye tusobola omuyambiramu kati tusobola okwongeramu ngatto zino ssente business neekula nabo ne babeezaawo obulamu bino ebisigadde emmere byetwongerezaako bongereza nga bwe tukimanyi nti Jajja asigala mulwadde omuntu aliyo osobola okugamba nti kati itake wa Jajja oluvannyuma lw'omwezi itake wa Jajja oluvannyuma lw'omwaka itake wa Jajja
oluvannyuma lw'ebbanga lyonna obusobozi bubeera bujjidde obw'okulaba nga letuyamba obulamu busigala nga bugenda bulungi nnyo mu maaso naye nga ati si we tutandikira bwotulabyewo obugatto buno bulabika bulungi nnyo obugatto nkola nnungi ndaba babukola n'obuvunaanyizibwa bungi bugumu so tujja kulaba nga tutambulirako tulaba ate engeri gye kibagattako Bishop Arnold Muwonge yali atuwadde ku ndowooza ekolayo ekifo ekitundirwamu amanda n'amatooke so naye tulindiridde okulaba feedback ye wenaafaanana wakyaliwo ebimutawaanya mpolampola so naye wanaabanga naye kiyiseemu naye tujja kulaba nga nakyo tukiseetinze era nakyo kyongere ku nnyingiza ya famire eno nga buyimiriddewo naye tetujja kwerabira ekisinga obukulu taata ne maama abazaala abazukulu jjajja bayina jjajja yakola omulimu gwe namwe muveeyo mukola omulimu gwammwe abaana mu abazaala naye ate abaana mu abasuulira jjajja so muveeyo mukola omulimu gwammwe ate tulabe engeri ffenna gye tuyambaganira iwamu bingi bigaana mu bulamu nadde tekikuteeka ku mbeera yakulaba nti ate odduka obuvunaanyizibwa buno obuvunaanyizibwa bwammwe so bambi muveeyo ze lujja ngenda kubanga nkoma wano naye mu mbeera nti ngenda kufuna ne kuba tosebo njogereko nabo ekigambo kimu bibiri byennyabo ogamba otya ngamba bulungi oli bulungi ye teyanzanyo teyanzige byonna bye tubadde tetusuubira okubituleetera tugenda kulya omuceere akawunga omugaati tunywe sukari tunywe obuugi byonna teyanza n'okuleetera jjajja akapima sukari gwo naamupimanga nedda ani anaamupima ani jangu nnyabo tunula eri gwe unaapima jjajja nedda lwaki mwena mugaana opima jjajja nate tukamanyi ngenda kabayigiriza ebakaira kaliko okufumita empisa naye asinga okwagala okufumita empiso tewali wamma toyagala nedda saagala omba wannyo naawe walwaki toyagala okufumita obufumisa empiso tweyanziza okutuleetera ku bino wamma gwe tofumita empiso nejja omufumita akagalo wooti kajja omusaayi nja kufumita ojja mufumita akagalo kajja omusaayi onaaba tolumya jjajja onaaba tomulumya bulumya mbeera mumuwonya oli mugezi nnyo oba tomufumisa mulumya naye oba omuwonya buwonya kikulu nnyo ekyo naye temukazannyisa kubanga kafumita ate nga si kammwe bagambye omusawo nti gwakakwatako nga tekajjanjaba gwe nga si jjajja kagenda kukwata kakufumite kakuyitemu enoogomewa mukitegedde ekyo okuleka nga jjajja akakuwadde temukakwatako akantu ka jjajja akapima sukaali so ne banno bagambye sebo kiki osinga okwagala jangu wano kiki osinga okwagala nsinga kwagala mugaati ogwo wagufunye dda nyamba bino ebirala bino ebibyonga ebyokuzanyisa biki mu kimotoka tozamba mupiira ngusamba ogusambirawo awo wabweru kale nja kukuleeterayo omupiira we naakomawo neyanziza neyanzeege naye omboyemuko simanye essanyu kiki ekiritwala otya abantu nedda goba oti oli mugonvu muri kiki ekikuleetera okuba nti tonasanyuka bulungi mbuuliraako nze wamma mukwano gwo tewali oza lwaki tosanyuse nsanyuse wano osanyuse ndagaamu nti osanyuse wagi oganye so banaye tukomyawo programu yaffe olunaku olwaleero naye nga era omulama gukyalimu kulaba nti tuyamba abantu ab'enjawulo mu nkola yaffe nabategeeza nti 2021 ono tugenda kubeera nnyo wansi ku ground okutunulya abantu obulamu bwabwe bugamba butya mu mbeera y'okulaba nti gwe aliyo osobola okuyigamu osobola okubeera ng'ate obeerako engeri gy'oyamba bwe tujja mu programu zaffe ezisanyusa ne tusanyukira wamu bwe tujja mu kwegamba mu buli programu njagala obeere ng'olina ky'oyigamu mu nteekateeka efaananako bwetyo so ngenda kubanga nembeerekereza mbasaba twongere okuba nga tuyamba jjajja alina yenna obusobozi tuyambe tulabe nga tumukyusa ku bulamu we tufunayo tumuteeka tuti ate tweyongereyo n'okuyamba abantu abalala okuyamba tekukoma tusigala tugenda bwe twabadde wa mukyala Jeni Mukiibi twayambye era ne mulaba nga waliwo engeri obulamu bwe gye bwakyuse kati ate we tutize wa jjajja nabo twagala obulamu bukyuke ate tugende nga tweyongerayo tulaba ate ng'ekisobola okubeera nga tukyusa ensi yaffe
tusangula abantu amaziga ekinaaba kisobose Katonda atusobosezza ate tulabe nga nabo babeerako embeera gye beesituliramu mpolampola kozi kati bano abaana bali basatu wano abalina ejjajja singa basituka ne bakula ne bafuuka omusajja ow'obuvunaanyizibwa ne bafuuka abakyala ab'obuvunaanyizibwa so tuba tuzimba ensi yaffe Uganda ebeekula naffe tuli basanyufu nti tunaabeera omumuli ogumu kuguyamba ensi yaffe okukula kuteekateeka ebyokulaba ntuyita mu mawulire okulaba tukyusa obulamu bw'abantu so akumata kumira mpeera nze lujja kuleteekateeka efaananako bwetimba suubiza nti ne wanaabaawo ekipya era tujja kuba nga tujjira wamu okulaba nti tubategeeza ekiri ku ground tuyambe kyenyenda okusigala nga mbagamba nga muyita ku ssimu zaffe awo wansi whatsapp number yaffe eya 0795261060 osobola okuba nga oyogera nange ku whatsapp then ne ku namba yaffe ya MTN era nga yeri ne ku mobile money that is 0788501285 osobola okuba nga era nawo otuweereza obubaka bo obw'enjawulo abo bosazeewo okubeera nga okola ki ng'otuwa mu mbeera weetyo njagala ompe kasente ako Tony sente z'essimu ziyo njagala tuzifunye omukyalo ono gwowangaala naye njagala akole ki akwenda kunoonyeza essimu ku kkubo wali taata tweyanzege bannaawe mujje Allah abaddizeewo bannange z'essimu tetujja linda abantu baffe eyo amiina bassebo mwebale nnyo mwebalire ddala bannange nsiimidde ddala so otume omukyalo oli ku kkubo wali wenda batunda amasimu akufunireyo akasookerwako obeere ng'owuliziganya n'omusawo owuliziganya naye oluusi nga atambudde butali wooli waleetaza amanye embeera gy'olimu omuntu yenna amanye embeera gy'erimu fe abayogera naawe naffe tumanye embeera gy'olimu directire bakufunira akasimu ako amiina bannange mwebale nnyo mwebalire ddala tweyanzeege ffenna kuba ffenna katugasa amiina bannange temujjanga awo bannange mwebale mutusuulidde omwoyo amiina bassebo